bannakampala abakolera mu Kampala n'abayitamu obuyisi n'emikwano gyaffe egiri ebweru wa Kampala n'abo bonna abatweyunzeeko okusobola okuba nga tukola Kampala City Festival. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okuba nga tuzze wano okubabuulira festival etambudde etya era tuyimiridde tutya era ntegeka ki. Tugenda kubeera n'okutambula ku nguudo zaffe. Bw'oba tonnayingira Kololo nga oli mu Kristaayo oba oyagala kumanya Abakristaayo bwe beeyisa basinza batya na buli kimu, ogenda kukyama ku Hotel Africana we tuyita Zion Park. We tugenda okubeera ne kye tuyise Christian Village. Kati bw'oyingira mu Kololo munda tujja kubeeramu ne gye tuyise Children's Village. Awo abaana we bajja okusanga ebyokuzanyisa, we bajja okusanga baana bannaabwe abalina talenti ez'enjawulo, we bajja okusanga okusanyuka okw'enjawulo okw'abaana, okulya n'okunywa. Tuyina Children's Village, tuyina gye tuyita Culture Village, tugenda kubeera ne gye tuyita Halal Village oba Islamic Village. Era omwo mugenda kubeeramu omwoleso biki ebintu omuntu byasobola okufuna nga biri halal. Tugenda kubeerawo n'okusinza nayo, tugenda kubeerawo n'aba imaamu ne bamasheha ab'enjawulo. Twagamba tupromotinga Build Uganda by Uganda. Katuyina emyoleso bagenda kwolesa ebintu bye bakola era bagenda kubeera n'awantu we tugamba we bayita corporate space exhibition. Naye ate tulinayo ne group yaffe gye twayita Wanayinch, omuntu wa bulijjo ng'alina kyasobola okutunda Kololo. Package eyo twali tugitadde ku $5,000 naye olw'okusaba bannakampala kwe baatuweereza ne bagamba bo bajja kusobola $3,000. Kati tufunye abantu bangi abasasudde essente zaabwe $3,000 okusobola okuba ne space mu Kololo okutunda ebintu byabwe, emichomo, Rolex, byonna. Tuyina VIP, ba VIP abakungu we bagenda okubeera nayo stage weeri e Kololo. Ate ne tubeera ne gye tuyita main stage. Bano baalemererwa okumpa erinnya ery'okukozesa ku stage eyo, naye nga stage eyo kwe tujja okulabira abaana baffe Abannayuganda abalina talent, abayimbi baffe, abaana ab'amasomero abalina kye bayiyiza, abantu dancing groups, abantu bonna abalina talent gye babadde balina gye ba exploitinze okubanga basobola okusanyusa abantu. Naye mujjukire tukyusizza okuva nga 5 festival egenda kubeerawo nga 12 Ogw'ekumi 2025. Olusi wayinza okubaawo kati nga bwe muwulira waliwo emidaala, waliwo ki, ne bw'oba nga totegereganye na security. Tuyina command structures zaffe, tuyina abakulembeze, tujja kubeera ne security establishment mu Kololo n'ebitundu ebirala byonna. Tuyina police e Kololo, so mutweyambise naye nga omulamwa ku making sure nti tubawa obukuumi then mmwe ebirala bijja kuba byammwe.